ba Chozen Becky nga abanja omwana yatabuse madesa muntu abanjanga Chozen Becky yatabuse Edda madam Chozen Becky fena tuli bategesi tuli donge aliwo mutegesi yagala otunuulire bulungi odienseno gitunuulire gyosanzeewo gitunuulire mwasasudde asasule period wasasudde mutwalo tunuulira mutwalo asasudde asasule Chozen Becky balo mutwalo banange size Watching the microphone. Is size. Temuliwo. Size mutaimu. Sibe ko banange teboza nyina milimo jaffe. You guys. Musasule. Musasule. Chozen nawe banga deni. Wamane dasicho. Tawali banga deni sikolera tekolera bwele. Kale mama. Kati wewe ntwimira kweze nyimba kulipo siku twakuwa nditukoma. Abantu babadize sente zammwe babadize sente zammwawo abantu ngaze bayimbire sebo kyongamba kuyimba bitundu basasudde ne ziggwayo akati oyo omuyimbi ava gyavudde azze kuyimba yabaddewa kolina otere mukono ekivulu kyade aniya promoter yamutegese namwa deposit ndoza n'atuuka ng'ezo okusasula tezikola ki. Who is the promoter? Simanyi. Nakale ekibuuzo ekyandibadde ekinene b'abantu babadde Promoter Galaxy babaddemu abantu. Of course. Kino kikulu ngenda baga nti nze n'ekintu kye nayize kwali yene. Bw'oba oyagala okufuna ssente nga bw'ozaagala weetabe mu kivulu enteekateeka yaki ne bakuwa deposit olumu n'otapostinga na kupostinga n'olinda kujja ku kivulu kunenya promoter nga bw'ataakoze eki ate naye mu byonna ngenda baga ekintu kimu promoter w'abanga ggwe gwalanze n'otaleeta bantu naye kimukuba wabula ekisinga obukulu promoter when you realize nti toyina abantu otutta obudde okukubira omuyimbi nti tojja aho wennyini Saymore opposing otsoka tufune divorce ku crime scene